Ekyasooka okwasamaliriza abaana bano lwe luguudo olukubeko seminti era batandika ssebo okwesimula envuuvu. Emmotoka ze baalaba okwo zaali zikasedde ate nno eza buli ngeri. Kwaliko zikafuba, zikifudu, zimuserebende, zikapyata, zirugogoma. Leero naamenya ki? Bwe waayitangawo omuntu ali ku pikipiki ng'abaana bakuba olwogolo nti wo munno wuuyo akuleka. Kale bwe baasemberiranga ekibuga beeyongera okulaba ebyamagero ate n'ebyemoola. Okusooka baalaba abasajja baweesa amasawo ga kasooli omufumbe ne lumonde ku magaali. Bwe kubuuza omusomesa nti oyo kasooli bamutwala wa? Omusomesa nti kumutunda. Pikipiki kwe kuddamu nti ne kasooli omubisi bamugula, ffe waffe tutunda mberenge. Loole yabasiza ddala ku kisaawe kyokka abantu abaali awo nga bateevuunyanga buuka ate nga bambadde okuggwekerera. Era eyo abaana gye baalabira n'omuyindi asibye ettaayi bazimumbira amale atemye ku banne nti oyo omuyindi amanyi oluzungu. Ko banne nti otegeeredde ku ki? Ye kwe kubagamba nti mmwe temulaba ng'asibye ettaayi. Kale ekisaawe abalenzi kyabawuniikiriza ate ne kyongera n'ekyokwogera ne kibabula. Kyokka emizannyo tegyabanyumira kubanga tebaafuna mukisa kugiraba bulungi olwakeeseddeko abantu. Era pikipiki eraba guli gutyo kwe kutemya ku munne nti gira tugende twegulireyo ak'okuzza eri omumwa owange obuto kyotyo ate abantu yakoowa. Kale baateesa okugendako ew'omusiiri gwe baali bamaze okuwulirako nti mu kufumba amandaazi tamanyiiyo munne. Kyokka ye bazibumbira yasooka kutya nti tuyinza okugenda eyo nga tetubuulidde musomesa waffe. Ku pikipiki nti muganda wange newankubadde nga abasomesa be balina amaaso anaatulaba atya? Kasa tunayanguwako okukomawo. Ate baalwa babubisiza bweru batandise okubuuza ew'omusiiri. Kubaali be baabuuza nti musiiri ki? Abasiiri bangi. Kale bazibumbira yagenda atolotoma nti nze nali ngamba nti ku kibuga teri basiru bayinza batya obutamanya musiiri atunda mandaazi. Ekyomukisa waliwo akaana akato ke kaabalagirira era okuva awo tebaabula. Bagenda okulaba nga ku kiwandiiko ekiriko hooteero kwe bakuba amaaso nga bayingira. Ekyumba kyali kya birebe ate ng'ebirebe byonna biweneena era nga byava dda ku miti kwe byali bikubiddwa n'emisumaali. Buli kawewo akaafuuweetanga ng'ebirebe bino bizina buzinyi era ng'eno bwe bikubagana. Ebisenge by'ekiyumba kino byalabika nti edda byali birabye ku mulembe era nga bw'oba okanudde amaaso ennyo ng'oyinza okulaba nti edda ebisenge bino byali bikubiddwako kyooka. Abalenzi tebaalinda kubayita. Bwe baayingira baasangamu embaawo bbiri, olumu erudda n'erudda w'ekimeeza ekikadde. Ekimeeza kino kyali kikutteko olububi lwa sukaali era nga kyonna kizengeredde ensowera. Bwe baayingira ensowera zino ezaali zisiriikiridde nga ziringa eziri ku keewamala ne zibuuka nga bwe ziŋooŋa. Mpozi nga ziringa ezeebuuza omukambwe ennamige oyo azitambadde. Kale ku kimeeza okwo kwaliko ebisowaani bibiri ebyali ebibongofu. Abalenzi baategeererawo nti tebabuze. Baali batuusewo omusiiri anti n'akawoowo akaali kava emmanju nga kajula ate kubaasa nnyindo. Kyokka awo emiryango tewaali kanyego. Bazibumbira yalaba tewali kanyego bwe kwekoloza anti omumanyi omukoloze tafa njala. Era olwali okukolola omusiiri n'ava emmanju gye yali ng'ayoza essowaani era yajja asangula engalo ze ku kiwale kye. Kale lwakukolola naye bazibumbira si yalina obuyinza okulagiriza ebintu. Omusiiri olwajja nga pikipiki atandika kusunda byakulya. Abalenzi nga batandika kwekola gwa walugabi. Essowaani yajjula n'ebooga naye okutemya n'okuzibula nga nkalu. Pikipiki kwe kubuuza munne nti okyayagala? Ko bazibumbira nti ate nze nnyinza okukuta amandaazi agula yakoowa. Nga beeyongerayo essowaani endala mu ssera era n'endala. Essowaani ennungi 5 ze baaliira ddala. Kale bwe baazibuusaawo kwe kusaba eggiraasi y'amazzi omusiri ge yaleetera mu bukopo obutaliiko mikonda.
era obwali bukutteko ku miggo. Olwamala okunywa Bazibumbira kwe kwebajagala bebbya. Ate awo n'akyukira munne n'amwebaza nti ogabudde ssebo. Munne yali atandise okwekwatakwata ng'alinga aliko ky'anoonya, mpozzi olw'obutayagala kulaba mu nsawo ya munne. Bazibumbira ye yali asaze amagezi okutunula ebbali okutuusa munne lw'anaamala okusasula. Naye kyamubuukako bwe yawulira nga munne ennukuta aziva wakati, ko ye nti kiki. Pikipiki ng'eno agezaako okwegumya yagamba munne nti ogira oleka ggwe. Ate awo kwe kweyongera okunoonya mu nsawo ze. Yanoonya mu kasawo ke ak'omu maaso n'ey'emabega okutuusa ate ne ku kuzifuulira ddala. Bazibumbira mu ngeri y'emu eya bulijjo kwe kwagala okuyamba munne n'amujjukiza nti oba wazitadde mu ssaati. Naye nga namu tezaalimu. Omusajja kwe kutandika okwenoonya n'omusipi n'agusumulula, empale n'agikunkumula, naye nga bwereere. Olwo n'amameeme gaali gatandise okumukubagana. Omusiri naye ng'atandise okwesala akajegere, abalenzi nga gabeesibye, emitima nga gibawoleza. Ye Bazibumbira yali yeeraliikirira okulekebwa kubanga omusomesa waabwe yali tanywa kuteeka. Kale ebyokusasula tebyabeeraliikiriza nnyo kubanga yali amanyi nti si yeyayisizza ebyokulya. Kalagiriza mandaazi naye emmeme yali emulowooleza bubwe. Okusooka munnange yagezaako okujjukira gye yali atadde ssente ezo. Yaziteeka mu kasawo ak'omu maaso olw'okutya bakyala kimpadde b'oku kibuga. Bwe yatuuka eka teyeeyambula, wabula yagenda bugenzi okuyimbula embuzi. Eyo gye yava n'agenda emugga. Yagenda okudda nga n'ekyeggulo kiyidde nga balya, olwo ng'agenda kutenda yazimba. Ate olwo ssente zaali ziguddewa. Bakyala kimpadde b'e Kampala be baali bamulabirizza. Nandiki munne Bazibumbira yali amusalidde agawakayima, naye ate Bazibumbira kuva dda nga tali mu ngalo. Kale pikipiki yalwawo okujjukira nti empale gye yali ayambadde si yeeyo gye yali ataddemu ssente. Olwo nno nga n'omusajja oli omusiiri omutwe gumuzimbye okusingako ogw'enswera. Ate nga musajja w'abandi pikipiki mu mutwe atandise n'okuwuliramu obumujiijiira nga n'omutima gumutujja ng'ogulikibbwa. Oli mu pulogulaamu tuba tusomera nga tukyagenda mu maaso, akatabo ke kano kennyini aka Bazibumbira. Amandaazi gamuzaalira leenya, essuula gye tuliko era nga tukyagenda nayo mu maaso. Okwetaaga kwe kuzaala okuyiiya. Pikipiki yasalaasala amagezi aganaabajja mu nvuba. Amagezi agaaliwo gokka gaali ga kwewola. N'olwekyo pikipiki yeegayirira omusiiri abakkirize baddeyo ku kisaawe beewole ssente. Omwana w'omusiiri munnange yakomba kw'erima era n'atandikira ddala okwekyanga. By'ataayomba era by'ataalayira mpozzi nga tabimanyi bumanya. Oluusi ssebo yajobojjanga ne mulwe waabwe ate ekiseera ekisinga n'ataputa Oluswayiri. Naye era eteefa etuusa mugenyi kubanga mu kaseera ako wajjawo omusajja eyawooyawooya omusiiri nti leka akaana kagende keewole ssente. K'omusiiri nti bwe katadde olwo nga nfiirwe maali yange. Omusajja oli kwe kusala amagezi nti leka kano kanne kasigale wano ng'omusingo. Wano Bazibumbira bwe yategeerera nti bye yalaalidde byali bijja kumutunuka. Kale kyava atandika okwerwanako nti naye nze gwe mwagala okuteekamu nvuba nze nalagiriza ebyokulya. Mbadde ngamba nti oyo gabalemye okumukozesa endagaano ateekeko ne sayini omukono muzze mukwagala kusiba nze. Kale ebigambo byagenda okukkakkana nga Bazibumbira gwe balagidde okugenda okwewola ssente era yadduka zambwa okussa ekikowe ng'atuuse ku kisaawe. Naye yasanga emizannyo gyawedde dda. Kale emizannyo olwaggwa omusomesa ng'akuŋŋaanya buliga bwe okuggyako pikipiki ne Bazibumbira. Omusomesa yakanda kubuuza balenzi oba balabye ku Bazibumbira ne munne gye bazze, nga buli mwana ayogera bibye. Abalala nga bawoza nti baagenze Masaka. Omusomesa yalaba abaana bye boogera tebikwategana, kwe kubalagira nti mmwe abaliwo mulinnye, kasanze nabagambiddewo nti aneebuzaabuza waakuleka. Era omusomesa teyeerabira ate tasonyiwa. Eyo yali ŋŋombo ye eya bulijjo. Abaana nga batandika kuwalampa loole. Naye omusomesa olw'okumanya obuvunaanyizibwa abaana yasooka kubayita n'amannya alabire ddala abataliiwo
naye erinnya lya Bazibumbira lye lyali lisemba wansi kubanga yali asembye ate okusasula. Naye omusomesa olwayita nti Bazibumbira, akaana akaali kajja nga kawejjawejja ne kayitaba mu ddoboozi ekkangufu nti kiyasa. Omanye eyo ye yalengera entuufu gye baali balagiddwa okugitaba. Omusomesa yali akyasamaaliridde akaana nga kaalinnye dda, naye omanyi kaali kazze kwewola ssente, kale kagende kanunule munne waako. Naye nga nawe bw'omanyi nti embuuza y'abasomesa. Kale omusomesa yatandika kukabuuza akaana n'akataano ng'ate eno bw'akacungacunga bwe wamma n'ebyokwogera ne bikabula. Yakabuuza nti gwe kaana, gwe kano akasiba obadde wa? Ovaawa? Nabagambye ntya nkusambe munnaaliwa? Kale Bazibumbira yagenda okumutegeeza akabenje akabaguddeko. Omusomesa yeeyongera bweyongezi kwekolobojja nti ani gw'oddamu? Ye kati sikuleka wano. Kale wamma musajja wattu Bazibumbira yasirika busirisi, naye nga muli ebirowoozo byatuddeko biringa lukato. Kyenkana munne yali amulese mu kaduukulu. Bannange, ekirowoozo kya kaduukulu. Oli mu puroguramu Tuula Tusome, mubadde mwebuuza nti ki ekigenda okuba nga kiddako. Isulawo weekumye tutegedde bituuse ku pikipiki, bamuleseeyo bamuggyeeyo. Yavaayo atya? N'ebirala ebiringa ebyo ke katabo kano aka Bazibumbira. Njagala kawunzike wano kubanga essuula ekomye. Essuula ebadde egamba nti amandaazi gamuzaalira leenya. Tugiwunzise tusisinkane eddako. Egamba nti atamuzadde amutikka ejjinja. Teekawo komenti ku kikunyumidde oba ekikunyiizizza, oba kale kyoyizeemu. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, nze nkusomera obutabo buno. Njagala kubasibulira wano. Mukama Katonda abanjagalire, abankuumire, ate abagabirire. Ayi beene awangaale.